Tukyali ku nsonga z'abayimbi nga bisobodde okuba ate nga zitambula. Embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula. Chameleon tetunnamaliriza wadde n'akamu. Chameleon asobodde okuba ate nga afuna okusoomoozebwa nga bwe nakutegeezezzaako nti wiiki eri bagimaliddeko ggulu era n'ebbaluwa egyo osobodde okuba ate nga owulira Chameleon agifunye akyali ggulu nga bakyalinze Sente. Chameleon agamba star emunyenye oyinza okutuuka awo. Chameleon binnyo byasobodde okuba ate nga akola bw'oba owulidde ebbaluwa eyo asobodde okuba ate nga egenda w'omukulu oyo Dr. Jose Chameleon n'omukulu gwe bayita Sebata. Kati nga bwe nkutegeezezza nti abayimbi basobola okuba ate nga bagenda sayidi z'eggulu okumiitinga Jerusalem Saleh oba oliawo basobola okuba tebamubuuliramu ku bizibu byabwe abayimbi bo bagamba nti bibaluma okusinga ku bannansi naye nga bonna balumiddwa ensonga nnyingi esobodde okuba ate nga zibaluma nga bw'owulidde ekiwandiiko kiri bo beefuula nti banjawulo nnyo. Kati embeera nga basobola okuba ate nga etambula abayimbi bonna abasobola okuba ate nga bagenda eggulu mwalimu omukulu King Saha Palaso ba superstars bonna mubamanyi akadde kano basobola okuba ate bamitinga Jerusalem Saleh n'omukulu n'abawuma abawuma kwaliko Cindy Fina omukulu Ragadio Wakalicho Falomo yaliyo n'abayimbi abalala bangi nnyo. Olukiiko nga lutudde Chameleon yasobola okuba ate nga asaba Jeno ng'agamba nti Jeno mbadde njagala kumiitinga nzenzeka n'amutegeeza nedda tutuule wano twogere nsonga ki ebaleese wano nno maaso ga Jeno ng'ababuuza kibiina ki ffe tuli bawuma tuli ba superstar Jerusalem Saleh kwe kubategeeza ekibiina kimmanyi kyekyawuma awo nno Chameleon n'amugamba Jeno nze tommanyi n'amugamba Jeno nze n'amugamba Jerusalem Saleh Chameleon nkumanyi ne mu bayimbi muwuma kyemmanyi lwaki temwegatta wamu awo nno Jerusalem Saleh olutuula ne lugwa butaka olw'embeera nti baali bakaya n'abategeeza mwetereeze baddamu ne batuula olunaku olwa Sande Jerusalem Saleh n'abategeeza nti nga musobodde okuba ate nga mwetereeza mulina okuba ate nga mukomawo nga batudde gye baali batudde abayimbi okwali abawuma ne ba superstars nga bagamba nti ensonga zonna tuyinza okukaayanira wano obudde bugenda Jerusalem Saleh akasente ayinza okukayisaawo tuyinza kukola tutya abayimbi ne beekanga nga bawulira omusajja ayogera Chameleon ng'agamba nti sente bayinza zitulyako tukoze tutya abuuza abawuma abayimbi bagamba nti binnyo bye twetaaga akadde kano lwaki tetubyogerako. Chameleon n'agamba twetaaga sente kyekyatuleese eggulu wulira star emunyenye ono Chameleon gwe kutegeeza akadde kano omukulu gwe bayitedde Platinum yaguze jet private jet bulijjo Chameleon agamba mu East Africa yasinga n'akasajja Diamond nga tukyagenda mu maaso nga basobodde okuba ate batuula mu lukiiko ng'abayimbi abawuma ne superstars basobola okuba ate nga bakkiriziganya ne bagamba tugende ewa Jeno tugenda kuba ate nga twegatta wadde ng'ebibiina tebiri wamu Chameleon ekibiina kya superstars ne kisobola okuba ate nga kyaggwereddewo ggulu. Bino byenkugamba nze akutegeeza Jeno yabategeeza balina okwegatta mu bumpimpi ekibiina kya Chameleon ekya superstars ne kikoma eggulu kyakomye eggulu era mu mbeera nga bwetambula abayimbi bangi nnyo era batudde ew'omukulu Jeno era kigamba nti waliwo akasente miliyoni nga 2 bazibawaddeawo kwanza ka transport era Chameleon yalabiddwako nga alwana n'abayimbi gwe bayita star legacy gye bayita legacy ababyogera ensonga ngo zasobodde okuba ate nga zitambula mu lukuŋŋaana olwo bannaffe aba digital platforms oba okutambuza endongo ku internet basabye miliyoni 8 ab'ebivulu basabye biliyoni 3 waliwo bannaffe aba culture forum basabye miliyoni 8 okuba ate nga batambuza ensonga zaabwe n'abalala basabye biliyoni nga 13 mu nsonga ezo biri ggulu byenkutegeeza ensonga zino baba abayimbi abamu kuba abantu abasobodde okuba nti babyogerako tutandikire ku wani ono Bajjo nno wano asobodde okuba ate nga akalidde mu Chameleon agambye tabanko superstar ayogedde abayimbi ba Uganda betwasigaza basita wulira bali 5 manya Uganda yafirwa abantu abali bayita abayimbi abatuufu Uganda yasigaza abayimbi 5 Bobi Wine yasigaza Bobi Wine Misa Kisemakula Eddie Kenzo Diana Kanyomozi ne Maria Mundagire ndowooza abasigadde babega era nawulidde ennaku nakaabya amaziga nenda banga gumbadde muyita namba simanyi Africa number 6 number 1 Jose Chameleon nga yajoyinze Uganda Beggars Association
yakutomwala taba so Chameleon yali superstar nika kati botandika okukola ebintu abaana abato badde bakola n'ofuuka beega ali guru wiki namba jona waloka video ke bakutenga akayanira milioni 2 kitegeeza music industry weddewo mu Uganda ate Chameleon n'akola omutima omubi n'awala n'ono mutowe Palaso kuba Palaso yabadde ayimirizawo mayanja kuba Chameleon yagwa kyone tukikkiriza aya basi nkubuulira ku bikyali eggulu mu nsonga nga bwe zitambudde abamu ku bayimbi mwabawulidde nga beesuula omukuliri pazo n'olaga n'alaba nti ng'alinga omulwadde tebakulimba Bobi Wine akutegeeza mu kiwandiiko kiri bonna balwanira ssente tewali yalwalidde eggulu nza kubuulira bantu bangi balwala olowooza lwaki balitadde mu ggulire olowooza lwakisooka weebuuze OS wuno agamba nti Chameleon muki ababbi abamu tulina emitima emirungi egyagaliza bannaffe kino babobbi ekintu oyagala ne munnaaliye abasajja abaana babawo emitwalo 5 mbabadde temukimanyi gabbi gayaaye era nze bisibimanyi okujjawo nga ndabye sente zitegereka ku simu yange nze bisisobola nabibeeramu sifaayo kiyamugenda kwogera simayo balonga mugacha lisuna letukwetaga biti I don't care gwechobo manya nti waba muyimbi nga yagende wasali musale abo bat tagala kubera mbibina bya bapi zisuna mu akatona nyoke mundabe nga nwani ya Uganda music ndi muntu ali genuine mbaye ne nyogere ensonga nga bweri abanchawa ne banchawa kyennaku lwemba kukoze mu kulwanira Uganda music bire tubakotuka abayimbi tebagala kukibeeramu ate ne babere mu bitanda byabwe abayimbi ba Uganda bangale batukola mu divide and rule mu kimanyi bangale munamala nga tetwega sete tukola ganda nanze mbadde ntesa buli muyimbi 999 awulira nga alumizibwa jo wano White House music twekola aya basa ono OS ayina obusungu bwa radio bwa radio ne Good Life kye yamutuusaako yagamba nti Chameleon mubbi mu nsonga ezo naye ayisa abayimbi kye bayita divide and rule kye bagenda okukozesa abayimbi kyekutegeeza abayimbi tebayinza kwegatta bwemba sikwerabiza nnyo ensonga ezasobola okuba ate nga zitambula mujjukira tubonga naawe abayimbi abasobola okuba ate nga bayimba tubonga naawe kandabe ku lisiti wano saagala mwerabira ensonga zino abayimba kutubonga naawe waliwo amuyimbi Bebe Cool Rema Namakula Pastor Bugembe Judith Babiri Jose Chameleon omutuufu Juliana Kanyomozi Ready and Wizo King Saha Haji Aruna Mubiru Irene Namubiru Moniji basobola okuba nga bamitinga omukulembeze w'eggwanga mu kusookera ddala pulezidenti nga asobola okuba nga abeesiga baali mu nnyonyo omukulembeze n'ababuuza kiki mwagala nga bw'obawulidde abo bonna abayiba mutobonga naawe buli omu n'asaba emmotoka ne basaba biki naye baali badde basaba ekyo kye bayita corporate akadde kano pulezidenti oba oli awo obudde obwo yali abeesiga ne kati mu mbeera nga bwetambula endongo bagitutte eggulu bagiina mu ngalo zaabwe 5 omukulu Bajjo wuno akyatubuulira ku nsonga nga bwe zitambula Chameleon agambye nti ono Chameleon bega kuba Chameleon ku level gy'oliko nga wayitako number 6 wa Africa sawa zino wandibadde inspiration sikola oluzungu olufu yandibadde inspiring abalala yandibadde edda mu level y'ababega Oshede yafuuse bega yagenze ne group y'abayimbi akubye babudumulasa ekikono kati ali gulu muloji yeba superstar makola sa muloji enaku mukaga gwe number 6 Africa Chameleon wane watiyobodde nyabayimbi Uganda China music Chameleon yakola ekibiina ng'akayanira sente z'abasindi bafina mugerwa tiyakola kibiina tagenda kuteeza industry ye Chameleon oyo superstar akadde kane endongo nga yali yaterera Chameleon mutubonga nawe nga yasaba president corporate oba oli awo yeemu ku bayimbi abali badde bali awo nga bateredde ensonga nga bali ku sente zaabwe eza YouTube music digital platform ez'enjawulo n'akadde Chameleon asobodde okuba ate nga aweebuuse bw'osaasira ku mukulu Fred Sebata olw'embeera nti abajjukira obulungi ebiseera by'akadongo kamu owedda Sebata yali tayagala mutegeka nga tayagala mwawulako wadde n'akamu kyova owulya ne bwategeka ebivulu ebyokumuyamba tebamuyamba wadde n'akamu akadde kano endongo ye yagitunze milioni 5 gavumenti eginako obuvunaanyizibwa naye kati olaba ekitone ekyo music kitone tebalina kikubanga bakigula ensonga ulira Bajjo singa badde yakola ekibiina yandigenze eggulu ne proposal 3 sebo Saleh Musale twagala kutugula twagala kudda mu kukola Saleh Musale twagala kutumbula music industry mutukolere ebintu ebitwala music waffe maaso Saleh Musale temutwala mu milioni 2 buno butulwanye eggulu temutwala mu bilioni 5 twagala muteekewo theater nga y'amaanyi mutuzimbire studio tutunde music waffe mu nsi z'ebweru abayimbi abato bafune sente Chameleon yatuuse wasale n'akankana kati Uganda kyalina ba superstar Uganda mulina ba superstar bana Bobi Wine Kenzo Juliana Maria Mundagire ne Bebe Cool mu busiru batasobola kukola kweti obola kweyo level Bebe Cool gwe manyinga izufiru idiot tasobola genda wasale kusabiriza ko bakamuloji ebyo bitwa bandi birekedde fe babajjo ba business mmanya basa aya basi
Chameleon yambalira omupiira guno yambalira omupiira nno mutabani wa Gerard Kiwewa gwe bayita Jembo omukulu oyo yategeka ekibiina kye bayita Superstars era yabalira ne taata we Gerard Kiwewa ne bakola ekibiina ekya kye bafuna miliyoni nga 10. Chameleon no talent ye ekibiina ky'aba Superstars kiweddewo. Jerusalem Saleh bagambye sibamanyi wadde mwegatte ku bali bemmanyi kituusaawo endongo akadde kano ebitone biri mu ngalo zaki era mukama muntu usanga mu kutyoboka kwa Chameleon eyabadde ayita number 6 wa Uganda afuuse Bega n'ontusane mu kusobola kwa muzeeyi Sebato ontwalanga butwazi n'onzita biroko ebintu ebituuleka mu lwesi tulabirako tosobola ddala n'ofuuka Bega ekitiibwa ky'abayimbi baakise bandibadde baavu bandibadde basindika be bamaneja babe bamutima Chameleon ebintu byokozesa gwoyina ebikola badde olina osindika bamaneja bo ebintu byo binosabiriza omusente jenosana musajja badde alina ku miitinga bamutima yabadde alina ku miitinga bamutima bamaneja bammwe gwe Pawaso n'ofuna maneja wo Chameleon n'ofuna maneja wo Wizo ane abaliyo bonna ne bafuna maneja Demi Lutalo yagenzeyo sikiwa nti Lutalo asobola okuwa omuwumba tuutu naye okuta brand ye n'afuuka useful idiot nga Bega tasobola anti yajeyiniga naye Chameleon ono alina amaalo bw'omulaba oterowooza ategeera akubisa shock eri okuba nti abadde afuze music industry nga tukyagenda maaso mu nsonga z'abayimbi nga bisobodde okuba ate nga zitambula. Omukulu Bajjo wuuno akyayogera ku nsonga zino nga bisobodde okuba ate nga zitambula oba oliawo omukulu Chameleon kyasobodde okuba ate nga akola okutunda endongo ye Uganda. N'omukulu Ronald Mayinja yabaddeko Mayinja takyalina kyabagamba omukulu Bajjo wuuno asobodde okuba ate nga asomeramu ne mukulu David Lutalo mu bapromota bajjukira lulinga omukulu David Lutalo yemulugunya ku bapromota ab'enjawulo yali agamba Bajjo ono naye Bajjo amuzzeemu bw'ati Lutalo tosinga Sebato yaliko nga buli weekend ayingiza obukadde 10 gwetogenda kuyingiza Kafeero yafa asinga muzeeyi Sebato ekitiibwa ekyo kimanyi buli wano kimanyi naye Katonda akuleka buli ofunamu Katonda akulekawo n'obonaabona n'ofuuka ekisekererwa nga Sebato Lutalo gy'olaga bw'oteetereza kwanza oli mukwano gwange ate kimwe twava wala naye wejjiyemu akasajja wejjiyemu obutayagaliza wejjiyemu obuyisayisa obwekyalo obweruweero kati wakola vidiyo wakola yaki mbuba promota bandi Lutalo brand ye nnene okimanyi Lutalo ne Kenzo baali benkana brand nga bwega David Lutalo labira omusajja w'ekitiibwa bamutomeza ne bamukozesa bividiyo n'akaaba ne n'afuuka Bega kwegamba Uganda weeraga ffenna tugenda kufuuka ba Bega gwesobemu abantu gwali bakuwanirako ne bakuba kati Lutalo muntu kyagenda okukubira enduulu nga bakola nawe osabiriza bana abanaku betuva okuyamba Chameleon anaaliddamu omupangisa mu kivulu kye Pawaso omwana Pawaso annuma kuba Pawaso abadde aweese fame Pawaso abadde aweese hidda bageze musuula kuba Pawaso yabadde afuga industry kati kale bamutadde mu level nti naye wa wansi aya base katuulize ne ku mukyala wa Bajjo naye n'obubaka bwagambye ensonga zino kubanga nga bana batabulona bagamba ono yabawa Sente nokuba yabawa miliyoni 2 ndoozi ndala nazeddiza kakati ntabuka nejjiraawo kati nawe ne bakola gurupu yaabwe nabakola akabiina ne Squeen n'akola akabiina Mugeba n'akola akabiina Abdulmunasi n'akola akabiina kati yajja 5 nanomala yakola akabiina ku kikoofiira n'abawuma ne babeeraawo ani yafunye 5 naye nga yafuna Sente ya Abdulmunasi aya basi ensonga oziwulidde bwe zitambula eza Chameleon bwe zisobodde okuba ate nga zitambula Chameleon endongo ye nkutegeeza omukulu gwe baddaddemu Platinum okuvaako e Tanzania kye bayita self branding ye brandinga bulungi akadde kano ka Diamond kayinza okuba katusinga endongo akadde kano naye nga mu ndongo yali serious Chameleon asobola olw'ekitiibwa Chameleon ng'abadde nga alina bamaneja bamuyambako obulungi oba oliawo yali badde tatu era tujja kubeerangawo nga tubalindirira nga tukulindirira esebo kubanga biba bingi byalabibwa dda endowooza ensonga oziwulidde musajja ye maamu mu makaali ne bagamba lwaki baamumye ensonga zeezo bwe byatu naye ani atamanyi Chameleon aba ne twali wano ne twogera ne tugamba ebintu nga bwe bitambula esebo oli agenda eggulu ajja kiwulira omubanda awandiise ekiwandiiko kyayogedde kituufu kati ku myaka gya Chameleon ku mbeera ze kiki olwaleero basenze kulwanirira music olwaleero nti olwaleero ku social media Sente kweziri tukoze tutya gavumenti mutuyambe data lwaki mumuseera ebyo bye byaliyambye abayimbi tobanna abanigeria ekibatutte waggulu abatanzania ekibatutte waggulu kulabika nti music waabwe yalwanirirwa esebo naye tuswadde nnyo nti music atundiddwa miranga myereere
ffe tuli mu kulaajana buli alya ku music weekaabire. Music bamaze dde omutunda ekyo kyo kyawedde $5,000,000 muzeyise batte ebbanga ly'oyimbidde tozikwatangako. Muzeyise batte omuntu ayayatunda n'emmotoka gw'ogamba lwaki zaggwawo zino ze zitaggwewo. Omutuufu ye music abanike mulanga gw'amaanyi nnyo music agenze. Esebo. Katuwagire bano abaana abato. Ate namwe bwe munatuswaza ne mugenda bwe bajja bakubirayo obukubizi. Ate era Bobi Wine abagambye eggulu gye baba bakubira. Era gye bakyabakubira kubanga kati abaana bangi nnyo abagenda kati waliwo gyakabira ezakiweewa. Ne munno liri puzzle. Liri puzzle ali erimu yeekubya yakamusimanyi alusa. Abasajja bano batuzanyidde nnyo ku bwongo. Tewabanga waalusa. Ono omukunji ataseramu simanyi agyali kiweewa yamulyako ssente kati gwe wali ogendayo omukunji atasera ani akumanyi. Naye bano abantu naye abanike twekaabire music gyagenze bw'atyo. Katumusabire kataaseeko ebitonotono. Kajambo taata we balituweereza omwana